Yes, akadde kano ekiri mu bitundu ebya Busoga, Bugembe ne Kyabazinga yonna okutwalizaamu obusoga bonna bulayire akadde kano era ekigenda mu maaso bwe busiki obw'enjawulo obwatongozeddwa akatuukiro Dr. Joseph Muvawala Nsekere era nga yasinkanye akulira ofisi y'omukulembeze w'eggwanga era ssentebe wa NRM omukyala Dia Namyalo ne batongoza ensonga zino n'okuwa abasoga ebintu eby'enjawulo ebajja mu bwavu n'okutandika emirimu egy'enjawulo. Katubirabe ebona ffe kyambadde Lawrence yatambudde nabo era yabikuŋŋaanyiza bulungi. Katikkiro wa Busoga ow'ekitiibwa David Joseph Muvawala asabye abantu ba Kyabazinga okubeera abakkakkamu mu nnaku zino 6 ezibulayo okutuuka ku mbaga ya mwenemo Issebantu, William Wilberforce Gabulana Jope ne Inebantu Jovia Mutesi ng'eno nno yakubayo ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi guno ku Lutikko e Bugembe. Katikkiro okwogera binasinzidde mu kisaawe Bugembe bw'abadde aggulawo obusiki bw'embaga ya Kyabazinga obugenda okukolebwa mu masaza 11 agakolebwa Kyabazinga bwa Busoga era bw'atyo n'asiima ssentebe wa NRM mu ggwanga era nga ye Pulezidenti wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni okuwa bannayuganda eddembe. Ate we tunwa tuli kwenda idembe nayenda okulabula nti abonabona abalowooza nti wano waidde abaawo akavuyo batayiddeawo. Ife tuli mirembe gyaife tuli kusagamba ni Kyabazinga. Mama Ajatina Miro Namyalo onsaasire nze ogwange tigwakwogera nze nkozesa action ndi kusaba oidde okulembera omukolo guno ogw'okugaba ebintu bye watuwaire okuwa abasoga. Ate abasoga ndi bakobera nti eikonga lyako baki munemberemu eikonga lyako baki mwinaakuwa gwokola ki. Omukolo guno ogw'okuggula obusiki bw'embaga ya mwenemu gutegekeddwa ofisi ya ssentebe wa NRM nga bakulembeddwamu Hajat Hadija Namyalo era nga awaddeyo ebintu ebiyamba abantu okutandikawo emirimu basobole okuba nga bejja mu bwavu. Abantu abazze okufuna ebintu ebibaweereddwa omukulembeze w'eggwanga bwe batyo basiimye President okubalowoozaako. Kuleeta okusiima kwaisu nga bavuka babukono chiefdom eri His Excellency President w'eggwanga lino ahamu no baba waisu Okyabazinga olwa buwanguzi obwatuukireko olunaku lwa hati. Tuli basanyufu ino kino ekibiina kiri kukunga abantu okulonda President Museveni babakoba. Museveni tova ku main tuli kusigalawo era tujawagira tuwagire bakalas kunga tutini tuba bangi tuli basanyufu ino mama Namyalo abeewo obusoga bubeewo ni Kyabazinga yeyongera ebyanda n'ebyanda tubeewo banagimuka ebeewo olwokutuwa ebintu bino byatuwaire nsuubira nti byona akawulu kaffe kalinawo tulinawo nze nva mu isaza lya Butembe ndi mwegumuvu nti Museveni akawulu kaffe kaliki kaliwo. Oluvannyuma bayisiza ebivvulu ebyakasiki okwetooloola ekibuga Jinja. Byachambadde Lawrence, Salt TV, Omunyo.